Enkya ya leero ekitongole kya gavumenti ekivunaanyizibwa ku kuzimba n'amayumba ki National Housing kikwasizza akakiiko k'ebyokulonda ak'eggwanga amaka gaakyo wano agasangibwa ereza ag'olubeerera. Tukitegedde nti amaka gano ga bugazi bwa yiika 10. Amaka gano agasangibwa erweza ku luguudo lw'Entebbe gagenda kubeera n'abagenyi baago abasookedde ddala mu butongole ku Lwokusatu ne ku Lwokubiri wa wiiki ejja nga basunsula abo abeegwanyiza obukulembeze bw'eggwanga mu kalulu ka 2026 akabindabinda. Nti ekifo kino tusobodde okukitegeka mu wiiki 5 ne tuzimba ekikombera ekitwetoolodde ne tusitula amasannyalaze amazito nnyo aga 11 kVA ne tugaleeta ku site. Mulaba wali tulina Entebbe Road. N'ate ekirungi nti n'expressway teri wala okuva wano ogenda ku expressway si wala. N'olwekyo nsuubira bajja kuba wangu okusinga ekyambogo abaali mu kanyigo. Kati buvunaanyizibwa bwabwe okulaba nti tenti zino ziteekebwa wano, eyo tenti ennene bagenda okusunsulwamu bagenda okutuula n'abamemba b'akakiiko k'ebyokulonda nga bayingira awo mpolampola baleeta empapula zaabwe balaga nti batuukiriza byetaagisa, oyo yonna n'aba atuukiriza byetaagisa nga ne tumusunsulamu ne tumulangirira okufuuka presidential candidate oba oyo agenda kuvuganya ku kifo kiwa president. Otwogerera kati abaliwo kati basuubira busuubizi nti tugenda kukola ki kwesimba ku president. Akakiiko k'ebyokulonda kategeezezza abo bonna abagenda okusunsulwa ku Lwokubiri ne ku Lwokusatu lwa wiiki ejja nti tebagenda kusussa bantu 20 abagenda okubawerekera okuggyako omukulembeze w'eggwanga. Mu ngeri y'emu tebagenda kukkirizibwa kuyisa bivulu ku nguudo z'enjawulo. Naye ekyokubuuza ku bantu bammwe ekyo tetukiinaako si buvunaanyizibwa bwa kakiiko k'ebyokulonda nedda. Puroguramu ffe tetugiina mu nteekateeka yaffe, naye abakantizi baagala kubuuza ku bantu baabwe baddembe okuggyako bagoberera amateeka. Kubanga tuyagenda ku kkubo ku luguudo n'okola olunyiriri lw'emmotoka n'abawagizi bo oba mutwalo oba 10 meka n'osiba ekkubo, abantu abandyetaaze kukozesa ekkubo tebalina bayinza okukozesa ekkubo. Akakiiko k'ebyokulonda kakoze enkyukakyuka omuli kampeyini z'abo abeegwanyiza obukulembeze bw'eggwanga ezikyuseemu kw'ossa n'okusunsula abo abaagala obubaka bwa Palamenti okwetoolola eggwanga. So as a commission we have resolved to revise the dates for campaigns. Instead of starting on the 4th, the presidential candidates, those who get nominated, will hit the campaign trail from the 29th of September, 22nd and 23rd of October. That's when the MPs will get nominated in their respective electoral areas. Okusinziira ku kitongole kya gavumenti ekivunaanyizibwa ku kuzimba n'amayumba ki National Housing, omulimu gw'okuzimba woofiisi zino ez'akakiiko k'ebyokulonda mu ggwanga gwakumalawo biliyooni 4. Raymond Tamale, NTV ku ssaawa emu.